abantu bana mbale muwula bulungi nti emmengo wali aba mafia mbale mbawule mu government ya President Museveni ne ba mafia emmengo gye bali ba mafia bali emmengo bali mu categories za njawulo njalo soka bamenyera amanya ga ba mafia bali emmengo mutegere bulungi ekidimu diringa nacho ngenze maaso ba mafia bakulemberwa mu Charles Peter Mayiga ye mafia omukulu ne baddirwa Kiwalabe Male oyo mafia namba 2 ne baddirwa mafia omukyala Sara Kagere ne baddirwa mafia omulala Naabalamba Agnes oyo nno ye yeyita Lubuga wa Buganda omukyala oyo ne kudibwako Kitenda ono nno ye muwanika w'enkuluze ono nno nesi mafia mulwadde Mengaawo ne tuloka tuddako muzzukulu wa Katikkiro eyabonyaabonya Buganda adda mu kati ne yeewogoma wagwa David wagwansibirwa ono nno nesi muzibu mulwadde ne tuddako David Wasajja ono omulangira w'ettoolo eyita omulangira wa Buganda ono nno gye bujjako waggulu ngenda balaga lwaki si kyamuyita mulangira wa Buganda naye nga mulangira w'ettoolo ne tugenda ku Godfrey Kirumira ono owabagagga kwagalana ono yo mukuba mafia bali emmengo ono nno Godfrey Kirumira yakolanga omukwasaganya wakati wa government ya wakati nabano ba mafia bali emmengo okutunda ettaka lyonna erya Buganda weriri ye yaleeta abaguzi ate yakona kugamba yalinga kitunzi wakati wa mafia bali emmengo ne government ya President Museveni ne ba mafia bali mu government okutwala eddwaka lyonna erya Buganda ono yakolanga kitunzi ye broker Godfrey Kirumira ne tuberamu ne Apollo Makubuya ono lawyer mutendeke naye nga bwe mbagambye nti gwe ntero baga nti omuntu yenna ayitibwa lawyer omwegenderezanga nnyo tosobola mwesiga bino 10 ku 10 lawyer ye muntu asobola okwekolera ebintu byonna n'abikyusa okutuusa lwabyagala okubituusa wabizza ebintu bino nabana ba mafia badde babikola nga bayita mu mateeka gwe genyini ge bebagira okuba nti babuzaabuza Buganda okukola ki okubutuusaawo